can do, only you can sing. Oh, what no man can see, Jehovah will. Only you can do. Oh, what no man can. Jesus, oh Jesus, only you can do. Oh, what no man can do. Oh, only you can say thy situation. Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsanyusa okubalaba mwebale kujja. Network entawaanyizaamu naye mwebale kujja. Nkusaba osharinge vidiyo eno as much as possible. Share. Nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebalire ddala okujja. Obudde butugendako. Dakiika 5 ziyiseewo. Njagala twanguwe tuve mu kifo kino nga programu yaffe bulijjo bwebeera. Bingi nnyo ebiriwo. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa olw'okunsobozesa okukomawo. Luli lwe nasemba okujja nali ekifuba nga kinnuma. Kirabika mbadde nalinnya mu kaveera. Omanyi kye bayita okulinnya mu kaveera? Nali ntambula ne nninnya mu kaveera ka COVID, nenfunayo eki-COVID, naye ate nga saagenda mu ddwaliro okukola ki? Okunteeka mu karantiini. Naye nkidifiitinze mu linnya lya Yesu. Era nzikiriza Katonda nti okutanula n'olwaleero nja kubeerangawo. Amaanyi mpulira nga mwegali, nafuna advice okuva ew'omusawo mpumule ate ntwale medication nga bwe nyina ogitwala. Mpulira nga ndi okay. Mwebale nnyo, message nnyingi nnyo zannemerawo. Bwe mba sinnabakuddamu message, I'm sorry. Message ekyamazima ne bwe bakuwa ekyo kyokka olunaku nga kyokola tosobola zimalawo. Tosobola kuzimalawo. So ate nga mba nyina okukola emirimu gy'abakama bange, nyina okukola research, nyina okukola biki, nyina drones, nyina everything. So byonna nga nyina obikola ogenda nga mbikwatako byonna. So nfuna obudde nenziddamu ezinnemerera nezinnemerera. Ze mba nsobodde okuddamu nenziddamu. Waliwo asobola okujja nanziramu nga kwendindi online. Kati ate ne muddamu n'eza January. Ngenda nziddamu zonna eza January ez'okumeka eyali ayagala omusabira mu January nga yawona ninkusabira kasita ngifuna nga ya January nga nze nkusabira kati. So bwe bito bwe biri. Mbaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale nnyo byonna, mwebale messages n'ebirala byonna. Katonda omulungi ow'ekisa banjagalire, mwebale kunjagala ate nange mbaagala. Now securities nnyingi nnyo. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri mmeka? Anti mbadde nnazeerabidde. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2022. Bingi nnyo ebiriwo. Nagenda okusemba okulabika wano nga maze okwegayirira abantu ba Europe okugenda okusalako balamu n'enankabirwa n'enzira mu kamooli. Kyuma kya Yesu balyoka ne bakugoba e Uganda. Walyoka n'otoloka, walyoka n'odduka, walyoka byonna ebyakutuukako byalyoka. Omanyi kyo oba byakutuukako tuyambe mu kadde akafaanana bwe kati. Mwebale nnyo. Nze sikyakusaasira kyuma kya Yesu. Mukama yali akutwala oteege nankabirwa yamugambye nze yakolerako no ku by'okutoloka ate nze namugamba tonnyumiza gaboozi. Kwagamba nankabirwa gw'otolosa abalina emisango. Yamugambye ate gwe nakolako wamukolako ki? Museveni otegedde ba minisita bakolagana naffe n'otakwata nankabirwa kumusalako mutwe nga bagamba kyuma kya Yesu tayasukka Kampala. Nankabirwa bwe yabuze ebyokwogera n'ayagala mbu namuswaze ate nze yabikukolerako. Kati Museveni otegedde bulijjo ba minisita be tukugamba bakolagana naffe. Kiki kye wakolera ku kyuma kya Yesu? Oddanga mu wama kyuma kya Yesu balyoka ne bakusiba kubanga tewalivudde Uganda. Murodokai yabuuza Esther, omanyi ki oba wajja wano
otuyambe mu biseera ebifaanana bwe biti. Kati kyuma kya Yesu si kyakusaasira. Ntegedde lwaki baakusiba, ntegedde lwaki wabonaabona nga Mukama akutwala olyoka otuyambeko okomandinge Canada. Abaayi soke mulindeko nalyo mwebale nnyo, mwebalire ddala bannange aba chapter eyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abatuweera omukisa, mwebale. So ekirala njagala okwebaza mwenna ba platform ya ASPC Muwire Bible and Politics. Njagala okwebaza Katonda omulungi ow'ekisa era n'okubeebaza nammwe nti abampeera omukisa na postinga ebifaananyi by'omwana muganda wa Juma eyali gwe nabaga nti ebifaananyi ebimu sisobola kubipostinga kubanga embeera yaabyo nzibu. Bajja kusiba gundi yange, bajja kusiba peegi yange. Nina ebifaananyi bye nalekayo, naye bwe nakuba omulanga ku page nga mpostinze, waliwo abaakwatibwako, waliwo twafuna abantu abaakwatibwako, naye waliwo omukyala omu Mukama akuwa omukisa, mukyala ali mu USA eyatuyiiriddewo omubiri okusingira ddala eyatukiikiridde ffenna wano ne yeewaayo okujjanjaba omwana ono mu busobozi essente nnyingi nnyo. Badde njagala balaga ekimu ku bifaananyi ebyo. Kikino oba munaakiraba, ebbwa lye nabagamba liiryo muliraba, akakatuli ako bw'abassa n'ebyenda obiraba, kamukwata wano wansi w'ekkundi ne ennyingo eri awo ey'okugulu awo bwe watyo, akatuli ne kamulwako n'alemala n'okulemala, atambulira mu kagaali. Era wetwogerera yakoze byonna, omwana n'abazadde n'aweereza ambulance n'egenda ebusoga ebugiri, ambulance n'ebanonayo n'ebaleeta e Kampala. Omwana n'afuna obujjanjabi, dokita n'ababuulira ekyokkola, omwana n'ababuulira waliwo akantu ke yabagambye okumugulira okuba nga tatuula wansi, ka mitwalo nga 50, kali awo kakupikamu omukka aleme okuba nga atuula wansi. Byonna n'abikola ebisingawo. Naawe bw'oba gy'oli ng'osobola okubakwatirako, osobola okuyita ku page eyo, oba osobola okujja mu kabokisi n'oŋŋamba ne nkuwa ennamba y'abazadde abo, bambi n'obaterako ky'osobola obbaterako. Omukyala yakaspendinga almost 2M kwoyo omwana. Bambi mami, Mukama akuwa omukisa, Mukama akuddizeewo wojje. Abazadde beewuunya, tebamanyi na Katonda, be basinza okutegeera nti Katonda gy'ali. So abakoze bulungi n'abasanyusa. Waliwo essuubira omwana waabwe okuddamu okutambula, naye bagenda sooka kujjanjaba akatuliko bakazibe. Bwe bamala okukaziba ate bamuzzeeyo ku bebi alitambula ddi jojuzi ani physical therapy. Ebeni alitambula ddi jojuzi, mwana mukulu ali myaka 20+. Bagenda kutandika mukwatira kumutega bidomola, naye alina kusooka kuziba akantu ate bamutwale ku gundi endala. Dokita atuzizaamu amaanyi nti omwana ayinza ajja kuddamu atambule. So bannange, ASPC Muwire Bible and Politics platform, thank you so much. Omutima ogwo bannange Mukama abaddizeewo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naawe bw'oba gy'oli ng'osobola okubaako kye bakwatirako ku byokulya, ku byokunywa, kubanga eddwaliro eribajjanjabye liri mu bitundu by'Entebbe, ne babalagirira ebyo nga bajja bigula nsambya ku ddwaliro, ensambya nga yewali ebintu bye bamugambye okukozesa, naye bambi omukyala atuyiriddewo omubiri almost 2M ne ziba nga zigenze. Bw'obanga olina kw'osobola okubayambisa, Mukama ajja kutuweera omukisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbadde siyinza butakiyisaawo kuba nyina obbawa update nti Katonda akyalidde famire eyo. Ajuma ali mu ssomero asoma mu Kisulo, omulwadde bamujjanjaba,
bambi Katonda abawa omukisa famire eyo mugisanyusiza. Taata yatunda ekibanja n'asigaza nga mupangisa, talina na lubalaza, ataasa mwana, omwana n'atawona. Naye tufunye omukisa nti ku luno agenda kutambula, ajja kuwona nga bwe tumusabira. Mukama abawa omukisa. Aba European chapter Canada most especially mwebale nnyo, mwebalire ddala. Now waliwo bingi nnyo ebiriwo. Kagende mu security zino, tugende mu politics, tugende mu Bible. Bible ey'olwaleero, video ey'olwaleero egamba bweti, ffe abaali banyoomebwa by the way sigenda kutandikira we nakoma. Ezino ennaku ebbiri ensi yandese, kati bwe ntandikira eri mbambaziza emabega. Ntandikira we tuli, sitandikira gye nakoma. Sidda mabega, ntandikira wano. Olwaleero okukwata peni n'olupapula, n'owandiika nyine ennamba ze mbaleetedde nnene mu ggwanga awo Uganda, mu bantu abatukaabya amaziga, mbabuulira tovaawo ate ze ngenda okusembyayo. Leero ogenda kutya, geza oveewo, tojja gifuna. Now mu State House wabaddewo abavubuka babadde baleese report mu State House, ne baleeta report eno nga bagiwa nga mwabaddemu ab'amagye ne Museveni, mutabani we, Muhoozi, ani ono bamuhoozi bombi bakandiho. Wulira kiki kye bateesezza. Babadde baleese report abantu ababadde bavuga emmotoka ez'amanda, ng'omulimu gwammwe kuvuga manda, ng'emwagibwako emmotoka zammwe ku bantu abafaanana okuba ababbi, nti ababbi bateeze emmotoka y'amanda ne bagibba ne bagitwala, era oginoonya togirabako. Obanga poliisi yakukwata n'ekuggyako emmotoka yo n'ogitambulira ne bagikulemesa, babateega simanyi ne babasiba kantuntunu ne babakuba emigga emmotoka ne bagibba. Simanyi bagibbirako kasooli, simanyi bagibbirako biki. Eyo ripooti babadde bagireese, eyo komandi evira ddala mu magye, evira ddala wa Museveni ne mutabani we. Baripootinze ne bagamba bakakwata balina emmotoka 16, Isuzu, Fuso, simanyi Benzi, nze kakati awo sizimanyiimu bikase nga zibadde bodaboda mba nkubuulira, mbabuulira kye bayogedde. Simanyi oba eriyo Fuso nga ya Isuzu ate nga ya Benzi. Simanyi oba buli emu kika kyayo. Nze eb'emmotoka tobimbuuza, ombuuza nga bya bodaboda. Bagambye Isuzu, Benzi ne Fuso ez'ebika byonna, eziva simanyi biki ebyo okudda waggulu lukulula n'ezo, nga bagikuwambako ng'eriko amanda oba mbaawo manda okusinga amanda ne kasooli. Emmotoka zammwe balinawo emmotoka 16 ye ripooti gye baleese nti ziri mu barakisi embuya, bali mu kuzifuuyira amegreen. Emmotoka zammwe temugenda kuddayo kuzifuna, bagenda zifuuyira langi ya amegreen. Zigenda kukola ki? Zigenda bayambako mu mirimu gy'amagye, most especially okutwala be bagenda okutraininga mu bitundu by'e Sudan gye bayita ebboolo. Amanda tebagenda kuddamu gabawa. Era wenna ng'ovuga amanda ku kkubo weebereremu. Amanda balagidde bagakwate. Lwaki bagakwata? Amanda bagatwala mu ggwanga lya Ethiopia. Ethiopia. Okuwa abayeekera banabaani Tiguri people be bagenda okuwa amanda ago, bagatwala eyo kubanga eri mu Ethiopia tewaliyo manda, tebookya manda. Gayina kuva Uganda gagende gayambe ku kufumbira abayeekera, kubanga bwe bafumbisa enku omukka gujja kuloopa enfo zaabwe. Bino ebintu mbijja wenzija ebya bulijjo, wenzija bino mujjukira bwe nabagamba ku kibba baana nti bagenda babba abaana nga babasaba ssente. Genda olaba agataliiko mu ttuntu ag'olwaleero. Galwaleero waliwo gabaddeko abaana be bawambye basaba obukadde 6 nakakyogera 2 weeks back. Gundi saakibagamba basookedde ku bazadde abaavu, abaana baabwe bagenda batta to intimidate abazadde abagagga.
okitegedde eri ennyumba ebadde ewanjaga ne bw'obasaba emitwalo 5 omwana omutta ne bw'obasaba emitwalo 5 omwana omutta tebagirina ne bw'obasaba 10 omwana omutta babasabye obukadde 6 abo abaana bagenda batta to intimidate abagagga be bagenda okwatira abaana mbabuuliridde wano saabagamba 2 weeks back nti meeting ebadde mu State House ey'okwata abaana saakibagamba kaakati video y'olwaleero egamba bweti tugenda kusoma mu kitabo kya Isaaya essula 61 olunyiriri olusooka n'olwokubiri obwo bubaka mbubuulidde emirundi mingi n'olwaleero mbukomezaawo Isaiah 61 verse 1 and verse 2 ne 2Kings chapter 5 verse 1 and verse 2 awo kawe tugenda okusoma leero wulira imwe abanyomebwa mmwe mulina solution mmwe abanyomebwa mmwe mugenda okununula eggwanga lyammwe ye video y'olwaleero ngenda kibabulira lwaki kiri bwe kityo now genda olaba amawulire okuwamba abaana kutandise mu Uganda mujja kakasa nti bitwogera tuba twogera bituufu nzizeeyo wali amanda buli mmotoka gye bagenda okulaba ku luguudo ng'eyeetisa amanda bagenda gikwata n'emmotoka togenda gifuna n'amanda togenda gafuna kubanga ezo emmotoka zennyini ze bagenda okutikkako babikwate babitwale mu ggwanga lya Ethiopia bagenda biwa abayeekera beeri bagenda kufumbisa manda kubanga tebajja kumanku mbu enfo zaabwe omukka gujja ziwaabira basobole okukwata abayeekera baabwe ekyo si kimaze emmotoka 16 bagenda kuzifuuyira ame green zibeereza amagye bazikyuse ne number plate basibeko ez'amagye naawe ogipangise bambi nange ofiisa nyina egundi zange zino njagala kuzintwalirako ng'opangisa mmotoka yo yennyini naye nga togimanyi nti nno ye mmotoka yo eyo ye gavumenti yammwe y'ababbi bannange mbaleetedde ennamba temuva ku purogulaamu eno mbabuulira mumanyi muddukadduka nnyo mbaleetedde ennamba z'abakatikkiro bonna abakola obwakabaka bw'omu Uganda mbaleetedde ey'omusinga w'olwenzuluulu oba ate nkoze bubi okubyogera mbaleetedde ey'owa Bunyoro njogedde nabo bonna ngenda bibabuulira era bato ye order emmotoka z'amanda zonna zikwatibwe ku kkubo mbabuulidde obubbi bugenda kweyongera obw'okuyoola ebyo ebintu nga kasooli emmotoka etisse kasooli etisse ebijanjaalo simanyi otunda sayirozi simanyi sayirozi bagenda zitwala kuwa bayeekera gavumenti yennyini yeebabba kati now ekiro ku ssaawa 7 ez'ekiro ekikeeseza olwaleero Bugingo abadde afuluma State House ku ssaawa 7 ez'ekiro Bugingo abadde ava mu meeting ekiro ekikeeseza leero era mu bintu bye bateesezza ku lwokusatu bagenda ne mutabani wa Museveni e Rwanda mu kyama musobola obutakimanya bagenda linnya helicopter bagendeyo mu kyama bagenda kusisinkana amakanisa waliwo amakanisa ge bagenda okutambulamu mu kyama okubasaba abaana abavubuka okuva e Rwanda bajje bayingire UPDF balabe nga batwala Uganda bali mu kaweefube wa kugatta Uganda ku Rwanda egaziwe mbabuulidde Bugingo yabibaddemu yafulumya State House saa 7 ez'ekiro njagala Susan atulimbe mukubire Susan mumubuuze bwe muba muyina ennamba ye ku saa 7 Bugingo yabaddeyo waka ku saa 7 olwaleero emisana wabaddeyo akamitingi ak'abantu abadduse mu ggwanga lya Sri Lanka bali Uganda batema empenda engeri gye bagenda okubeerawo ne bagenda obitandika mujjukira nti abo abasajja oyo omusajja oyo yabadde y'omu ku batuliisa akakanja ku mpuuta oyo pulezidenti wa Sri Lanka be babadde baagula empuuta baamututte kayimba abaana baatulaze andaweya ye n'ebyo munalaba andaweya ya Museveni mujja kudduka mbabuulidde si yalina yulino baaga wano ku kisambi
lwe tuliyingire wa Museveni mujja kwewuunya oyo omusajja mwenna mujja kutya mugenda kusanga amaliba g'emmondo mu kisenge endege za bbulaaka omugundi ogunya cuucu mugenda kusanga obulogo wali obuliba bw'emmondo mbabuulidde mwekuŋŋaanye ng'ab'e Sri Lanka tugendeyo mujja kutya mujja kubulwa n'ekimukwatako mbabuulidde musange omwo amagumba ga sali musale miitingi z'okubika sali musale zitandise mbabuulira miitingi z'okubika sali musale zitandise by the end of this week Museveni agenda kubika muganda we if not agenda mulya mbabuulidde by the end of the week this one agenda mubika bw'atamubika nga mumanya yamufumbye n'amulya Museveni bika muganda we sali musale yafa sali musale yafa sali musale yafa ekibba baana mukirabye aha Kongo ekiri e Kongo bazeeyi ekiri e Kongo mugenda kutya ekiri e Kongo waliwo amawulire ge basibye Uganda ge mutagenda kumanya nga mujja gategeerera wano oba kuba social media bloggers oba badde tonnagawulira wantu wonna abasirikale ba UPDF e Kongo basazeeko eddwaliro ne batta abasawo n'abalwadde ne bamala ne balyokya abalwadde bonna ne basirira n'abasawo ne basiririra ku bitanda aba UPDF be bakikoze ne bawaayiriza ADF ng'abalabi balabidde ddala UPDF kati Kongo 100% esibye ensalo zaayo buli munnayuganda ali e Kongo naawe weebereremu bagenda kukugatta ku Rwanda nkubuulidde kambalageko wano Mukama bw'aba ayagadde simanyi oba kinaasoboka kambalageko wano abasajja bayokezza abantu e Kongo wano nabadde njagala kubipositinga naye nga bwe mbipositinga bajja kuggala peegi yange ate bano abajja abagira mulabe abaweereza meseji bajja bakuba emiggo gya bwereere you see you see mulaba kiki bakoze eddwaliro ebyo byonna UPDF yabikoze Kongo so Kongo esibye ensalo zaayo 100% naye Museveni agambye amawulire giwaka tegageza ne gakyogerako byebyo ebiri e Kongo fulani is at work leero waliyo omuntu aze n'aŋŋamba ne bannange ASP mukwano gyebale konze kale wamma nkwesiga byoyogera naye ye fulani gyali olaba obusikeriton obulabi excuse me mukitegedde tulaba bulungi inbox mimbikuwe kubanga sisobola biteeka ku page bampa gundi warning lwe na postinga gundi Alexandria Marinos so sisobola kuddamu kupostinga kintu bwe kityo ku page waliwo information ngenda gibawanga ya kitundu kubanga nkyagigobera naye ate sisobola kugirinza kubanga bwe ngirinza waliwo problem egenda okutuuka twabakunga okuva ku mata ga Uganda
ne mugavaako serozi zaabwe ne zigwa ne munywa ennyo amata ga Kenya. Waliwo kampani gavumenti gye compromisinze Kenya ebawe ebikemiko byabwe babiteeke mu mata ge Kenya. Kampani eyo yakkiriza, oba singa nkyongedde mu luzungu, the company of the Kenya. Wulira kampani emu ya Kenya ekkiriza okutwala okulya ssente eteeke chemicals muki mu mata. Naye kampani eyo tukyaginoonya. Bwe mmala okugifuna ngenda gibuulira mwannyina wa Uhuru agibuulire Uhuru. Museveni nkubuulidde tojja Museveni tokyaddayo kufuna chance etabanna Uganda I can bet. Tokyayinza kuddayo kufuna chance ekyo ekyakubotola n'otandika okubanga otonnya otambula ne urino bag. Bw'onooba tokoze kampani ekukolera urino bag ezizo ng'okyazigula buguzi ng'okyazisuubula never. Tolowooza nti ogenda kutta banna Uganda. Waliwo kampani ye Kenya emu ey'amata, si gonna naye ekibi sinnaba gitegeera. So kati nsooka ne mbabuulira nago mugaveeko. N'amata ga Kenya mugaveeko nga bwe mwava ku ga Uganda, gonna mugayimirize paka nga tubabuulidde kampani. Paka nga tubabuulidde kampani. Bakkaanyiza ne babagamba bwe muba nga mupaakinga agajja Uganda wokka ge muba mututeeramu kino kubanga eno tebakyanywa mata. N'aga Kenya mugaveeko. N'aga Kenya mugaveeko wiiki bategeere. Ate kampani n'ekiro kya leero nsobola ogitegeera kubanga research ku ground gyeri. Bwe ngitegeera leero ngenda gigamba sister wa Uhuru. Enamba ya sister wa Uhuru mugirina. Nja babuulira tumugambe ffenna lumu eyo kampani Kenya egikoleko. Museveni tokyaddayo kufuna chance etabanna Uganda I can bet ne bw'oba ofa. Ekyo tekikyasoboka. Guno omulembe watta guli ogugwo. Guno ogwakyagulanyi tolina mulembe gwogenda kutta wano. Nababuulidde njagalayo abantu 100. Njagalayo abantu 100 ate ng'obadde kyali wange ng'obadde okyatinga nange. Bw'oba oli mupya tojja siyagala bambega. Ngenda kuwa abantu, ngenda kugema abantu 100 nga mu system ya government mwe muli mbabuulidde. 100 ku bwereere. Bayibuli egamba bweti mu kuva essula emu genda osome okuva ku lunnyo olwokutaano. Waliwo abasawo abaagaana okutta abaana. Waliwo abasawo abaagaana okutta abaana ku mulembe gwani? Ku mulembe gwa Faraawo. Ng'obadde kyali wange ng'okyatinga nange omupya tojja saagala ojoga munaye nze natandika okulaba 1979 weebale kutandika kundaba 1979 sigenda kuwa kaadi. Ng'omanyi nti obadde ondaba ngenda kugaba kaadi 10 ng'oli mu system ya Museveni alyoka akakase nti ate nze siri keeki. Waliwo abasawo, waliwo omusawo nga Ruth Achenge ayimiridde n'agamba tagenda kutta baana ab'omulembe guno. Ne mu Exodus mu ekiri Bayibuli yonna etuukiridde e Uganda. Saagala wadde olwataano naye olina okuba ng'obadde okyatinga nange ate nga byokyatinga nange bikulu. Nkubuulira omupya tojja kuba mugenda kugiramu BSFC bagende bakwate wano Ruth Achenge kakazi katu bakalyoke bakakunguze sike katono kayina ekireego. No, I have to protect Ruth Achenge. Yes. Omupya tojja nkubuulira ne bono ngamba otandika okundaba 8 mugumu simanyi nga tebannanzaala sigenda kuwa kaadi nkubuulidde. Goloza SFC sigimanyi nti kuno kweri iso baani ng'obadde kyali wange wekka olina okuba ng'olina nini namba kati eyo fayire eyingiddewo wire yagema abantu. Yes, kale nkimanyi nze emisango gye nyina gyonna ngimanyi. Omupya tojja saagala yadde lwataano. Waliwo abasawo abaganye okutta abantu okokakase. Ate wire obyogedde mbyogere nze nabagamba Museveni talina kyaŋŋamba ngenze mu politics. Kikyendeseeyo wano. Now olwaleero ngenda kwogera ku kingdoms
eziri mu Uganda ezimu zensobodde okukolako research olwaleero message zibadde nnyingi bantu bangi sibazeemu kuba mbadde nnyina ebintu bye nnoonyerezaako biyitirivu nnyo. Now jo nalabye ku mawulire mutandikiddewo okuba bannange temukuba ssimu temukuba wulira jo nalabye amawulire nendaba ow'ekitiibwa Kazimba Mugalu amaze ennaku 6 obugenyi bwa nnaku 6 ng'ali mu Bwakabaka bwa Lwenzululu n'abutalaga ennaku 6 simanya ggulawo diocese simanyi biki naye Kazimba Mugalu byonna bye yakoze teyayogeddeko ku kabaka w'Olwenzululu ali mu buwambe ali mu kkomera watali musango naye nammwe abakonjo gwabasinze ne mwesiba gomesi ne mugenda ne muzina namwe ne mubeerawo namwe ne mukola biti mujagamba mu ebyobufuzi naye mmwe bannange kamba mujagamba ate munnange ebyokusaba bijjamu biti ebyobufuzi mmwe kamba buulire mmwe mugira mwesiruwaza lwaki temwaziza ogwo omukolo naye ssebo mwena ne mugenda ne muzina ne mwena ne muguluka mwena mwambadde mutonye mubika ku biwundu. Bayibuli egamba mu Ezeekeri nti ebiwundu waliwo ababisse ku biwundu kungulu era nga bagamba birungi kiwedde naye nga munda bifyenya. Bayibuli bwegamba Kazimba Mugalu ayambye ku Museveni okuziba okulaga nti ekiwundu ky'ekasese tekiriiwo n'atambula Bwakabaka w'Olwenzululu n'amaliriza nga tayogedde na ku kabaka ali mu kkomera. Kazimba Mugalu wulira Bayibuli egamba bweti primary reason oba factor, primary, secondary and university factor eyaleeta Yesu ku nsi eyakutuma gwe kye yakutuma kiri mu Isaaya 61 bwe bubaka bw'olwaliro. Bible and politics byonna ngenda bigatta wamu. Wulira Bayibuli egamba bweti kubanga omwoyo wa Mukama ali ku nze, Mukama anfuseeko amafuta okwogera ebigambo ebirungi eri abawambe, Mukama anfuseeko amafuta okusiba abo ab'emitima egimenyese, Mukama antumye n'abali mu kkomera okuteebwa. Bayibuli ey'Oluzungu ekyogera bulungi nnyo eyogera n'egamba antumye to bind the broken hearted. Nali nkola mu New Vision, nali nkola mu sector eya binding. So when it comes to binding, I know what it means. Binding, I know what it means. I started as a general binder, then I ended up as a senior binder. I was a senior binder. I know what it means. Binding. Binding ebeera bweti. Musobola okukola akatabo. Bayinza okuleeta akatabo nga iMagazine, twalinanga Premiership, twalinanga Stebit, twalinanga Freya, twalinanga katabo kyakalala. Waliwo obutabaawo obw'amaanyi ennyo obwo bwalaba balambuzi iMagazine simanyi biki. Bayinza okukola akatabo ka order ya million number. Order. Kati ne wabaawo page ezifa nezijjoba mu printing bakiyita double image nga ennyukuta nga bw'ozitunula ziringa ezikankana bwe ziti, ziringa ezaddiringanye bwe ziti ng'ennyukuta emu erimu ekiringa ekisiikirize. Mu printing tukiyita double image. Oba ne mujjamu ink n'aba nga yakutte nnyo ne wagira kati nga tosobola kutta butabo bwonna, order ya million. Aba binding awo we mutandikira. Bakubayo page ey'emu oba page 2 ezafudde. Okitegedde? Kati page ezo bwe bazikuba wali ne bazisalira mu eno size y'akatabo. Ne mutandika okujjamu ziri eza double image ne mufixingamu zino ennamu ne muzayo ku machine ne mutriminga. They call it trimming. Ne mutriminga.
nannyini katabo najja n'akatunulira bw'atnaga bannange ku luno mwakubya akatabo naye nga mmwe mumanyi nti ke kasinze okufa bukyanga mukuba obutabo. Waliwo omukyala baali bamuyita Batuwa eziti Batuwa, yali ayina olugezigezi ye nannyini w'akatabo ki ayi magazini, yali ayina olugezigezi ng'ajja n'abeerawo n'asupervisinga akatabo ke Dr. Mutuwa sort of like that. Bagamba mbuno oba musiyazi bwebito nawulirako nga Pastor Mala amwogerako. Ye Dr. Batuwa ali awo alina obugalubindi ayina luli lwennyini lwe baalagira naye nga ajja n'abeerawo n'akwatako naye waliwo olumu lwe twatta akatabo mashini yatta akatabo ke babayinda ne tuyingirawo ne tutandika okubayindinga akatabo najja n'abutuna n'agamba wabula leero ate mwatereezezza obutabo ate nga bwe bwasinga okufa. Ekyo kye bayita binding. Lwaki nsose ne mbanyonnyola binding? Katonda bw'agamba nti akutumye okubindinga emitima gy'abantu abamenyese. Kazimba mugalu ekyo kye kitegeeza. Kazimba mugalu n'otuuka mu bantu beekaseesa ab'emitima egimenyese n'otasibaayo n'omu. Wulira kiki ekyamututte? Ate omanya ayogera mu nnyindo. The land grabbers, you know the land grabbers, they are ready to steal our land. Now put on like coffee, like cotton, like cocoa. Obwongo bwonna bulimu ssente. Kazimba mugalu Katonda tiyakutuma ssente. Kazimba mugalu w'omulaba aba anonye ssente. Bayibuli egamba bw'eti yakutuma to bind broken hearted, not coffee hearted. Ubettaka balibba balibbe. Abantu beekasese balina emitima egimenyese n'ovayo nga tosibye mutima gwa muntu gumenyese. N'otayogera ku musinga atalabikako emyaka 6. Omusinga ali mukomera nga Mukama yakutuma nti n'abali mukomera bateebwe. Tetukutumye kugenda kukwata bisumuluzo omenye kukomera. Naye ekigambo kyo ng'oyogedde Yesu yagamba Yesu be yasumulula yabasumuluza kigambo. Senga wayogedde ekigambo ekaseese n'oyogera ekigambo, ffe bannaddiini kye tubabanja bintu bingi tubabanja ekyo kubanga omwoyo wa Mukama ali ku mmwe. Kazimba mugalu bw'oba tosobola kwogera kigambo bwe kityo mu bantu ab'emitima egimenyese n'ova ekaseese ng'osimbye emmwanyi nga toyina mutima nga toyina bannaye ngenda kwogera ng'ekyalaani olwaleero anti ndi mulamu nnyo leka nsooke nywemu nyenna wano otuzitwanga otubuguma leka nsooke neevubirizeemuko olw'ekyo ebikola byonna mbirina wano leero musaaga. N'olyoka ova ekaseese ng'abantu emitima gimenyese nga tosibye eyo mutima gwa muntu nagumu. Kati Kazimba mugalu njagala ombuulire wasibye mutima ki? Mutima ki gwe wabayindinze eggulu? Mutima ki gwe wabayindinze ennaku 6 Mukama zaakuwadde okutambula? Tomanyi kizibu ky'abantu beekaseese? Tomanyi kizibu ky'abantu beekaseese? Bayibuli egamba basajja mmwe muli bannanfuusa Abafalisaayo. Abafalisaayo beekobaana ne bakabaka ne bakabona. Abafalisaayo ne bakabona n'abawandiisa abakulu b'amateeka beekobaana ne banyigiriza abantu ku mulembe gwa Yesu. Olwaleero kye kiriwo. Kazimba ofuuse Piraato, ofuuse Kayafa. Ofuuse Kayafa kati. Kazimba mugalu kabona omukulu. Bayibuli egamba bw'eti awo bakabona abakulu. Awo bakabona abakulu ne bagamba. Bannange kiki ekiri wano? Omwana mumulabe bwawonyeza omuntu ku Sabbiiti. Kazimba mugalu omwoyo wa Mukama bw'aba ali ku ggwe wabadde olina okubikkulirwa ekizibu ky'abantu beekaseese kekyakulemye tokyalina kyotugamba. Mukama yakutuma kudiringa na mitima odiringa na kofi. Bannaye gavumenti mutuyambe baprotectinga ettaka kubanga ettaka lya ekereziya ligenda. Ani abba ettaka lya ekereziya? Golowooza kakwerege nga nze nsobola okuva eri nenjanziba ettaka lya ekereziya? Nsobola okujja nenziba ettaka lya ekereziya? Omanyi omuntu abba ettaka ly'ekkanisa? Omanyi omuntu abba amataka g'abantu? Uganda border to border. Ettaka tuyina gavumenti nno. Ettaka. Ani abba ettaka? Era ADF yebba ettaka. Kazimba mugalu n'ovaayo ng'abantu emitima naye bannanga abantu beekaseese mwankoze bubi. Ne wabulayo n'omuntu omu ajja ne funfugu mu nsawo alikubbe Kazimba mugalu ku nkofiira.
aba bantu bwe tutabakube mayinja aba bantu bwe tutaba wakiri jangu n'ennyanya wakiri jangu neji omugambe anti tebakiriza kuyisa mayinja wali ku SFC jangu n'amagi omugambe nedda munange ono mwana wange ono omwana yanywa amagi buli wakabanga nkoonako limu nga ndi muwanga anywa omwana mumuleko omusawo yangamba omwana anywa amagi otuuke wali ofuneyo banno 7 buli omu omuwejji bwe yeewoma lino agwa mulino bekazimba mugalwa amagi gamwatikire kuganduula ajja kuddamu amagezi kazimba ddala omwoyo wa mukama ali kugwe mukama yakutuma ki primary gundi eyaleeta katonda eyaleeta yesu primary secondary and university factor is to do what ate bikoma ku secondary bigendera ddala paka ku university. It was a PhD factor that brought Jesus on the earth is to bind the broken-hearted people. Hey, ate kati oluzungu wabula bannange gye mbadde njogera luzungu tumanyi mugamba mbusaasoma wulira ekintu ekyo kinnumye ne kindeetera okufumbukula okutandika okufuukuuza buli kintu kyonna ekikwatagana mu bwakabaka. Lwaki bakatikkiro bonna we bali balyoke? Lwaki bakatikkiro bonna we bali balina ekintu kye bakweka? Katikkiro wa Buganda alina kyakukusa, katikkiro wa Rwenzururu alina kyakukusa, katikkiro wa Bunyoro, kabaka wa Bunyoro yakoma okulabikako mu public mu 2018. Bagambye mmwe nno kalekaleko owammwe wa Buganda afuluma ne mumulabako kale ng'ayubuka nga tasobola kutambula naye ne mumulabako. Naye waffe twakoma okumulaba mu 2018 balina n'emisinde ejja empango rani juzi bagisazaamu. Kabaka bwe babanja nnyo ne babanja bafulumya konvoyi ye neyitamu bweti negenda ku supermarket ne bakuŋŋaana bonna ate n'atavaamu. Emmotoka eri tinted tebamulabako. Abaali bamuvunaanyizibwako bonna babagoba. Katikkiro yamala byonna. Katikkiro yamala byonna. Wulira omulangira omukulu mu lubu avunaanyizibwa ku nsonga ezo ez'obwakabaka kabaka mwava kwamba omuntu amuli okumpi ndowooza gundi ewaffe nga bw'olaba omulangira Mawanda. Omulangira Mawanda ono yali agudde mu nnyanja yali omusajja oyo yalagenda tukabya amaziga. Omulangira yalagenda tukabya amaziga senga nakakati tukyakaaba yagenda gwa mu nnyanja ejjuuzi wamma wulirayo eyo nvuddeyo ng'oyo bw'atyo bwe yagezaako okubanja kabaka owa Bunyoro Katikkiro yamukwata n'amukuba mu kooti nga ali ne gavumenti n'amukwata n'amukuba mu kooti. Omusango baagutulamu baagusindise mu January 2023 mu kooti ehoyima. Omusango baagwongeddeyo mu January 2023 naye kabaka mulwadde talabikako tebamanyi bwali talabika mu public naye Katikkiro ye jovana buli kintu. Sebo kati bakatikkiro be bakabaka bonna we bali bakwerega bonna baggwawo bonna balwadde bonna baggwerera bwe bati naye bakatikkiro beeyagala. Naye buli katikkiro gw'okubira simagamba mulungi. Olwaleero njogedde ne katikkiro we Rwenzururu aŋŋambye kabaka ali bulungi. Mubuuzizza omusinga ali ati ayinza mubuuza, are you the prime minister of Rwenzururu kingdom? Naŋŋamba yes. Who are you? Omanye erinnya asiimwe ne bannanga ate olwaleero linkoledde sikyali ejjeeko mbadde ngenda gyejjako naye likola mu Western Uganda yonna. Asiima omwana we atosyo ninyowe nendyoka mbabuuza nkugambye mu Western Uganda ffenna tutuuma asiimwe. Mbadde mukonjo bwe maze okuba omukonjo nengena ne mbeera Munyoro. Wulira kansooke mbaweze ennamba zo ziveewo. Ennamba emu omukyala asoose ogikwata bamuyita Betty agaanye n'agamba ennamba si ya Katikkiro simumanyi okubyerongo nnamba. Nenkuba eya Airtel nagikwata yennyini ne mubuuza ye gwe naŋŋamba yenze era tudiscuss nze naŋŋamba ebyo by'olimu by'okola. Ono Wakaseese yaŋŋambye ebyo by'okola
lwakuba oli jobless tulina byakola ate kabaka abeera atya omulwadde ne mubuuza angambe kabaka ali bulungi ne mubuuza okakasa kabaka ali bulungi wakoma ddi omulaba nti ali bulungi alyoke ne mubuuza musajja gwe tokimanyi nti kabaka ali mukomera nangamba gwe obuliddwa ebyokukola ennamba ya kabaka ya Katikkiro w'Olwenzululu yino bane njagala mumukubire bino si bya tribal tribalism tuli banna Uganda kati ate buli kingdom muli kurutinga amaje buli kingdom nkugambye kolero gwa nakyeweeyo buli kingdom muli kurutinga amaje abakonjo muli kurutinga ewammwe abanyoro muli kurutinga abanyankole twakitandise dda abaganda mu kikole tugenda kusisinkana olunaku lumu muli kurutinga amaje constitution yetugamba omuntu yenna bw'azanyiranga ku constitution tumukoleko ng'obuyinza bwe bulagira muli kurutinga amaje mundu zange mbabuulidde bwe mumala okuwera nga mumbuulira nga mbabuulira we mugenda okuzijja nga mbabuulira ku kapoliisi kemugenda nze njabalagira we muzijja tugenda kugula bwakata ng'alimu ani Piriton binywe byebake tugende tunone muntu tebiyinza tulema ne bwe tufunayo nnya Museveni yatandika na nnya 7 atufuze emyaka 3 mu egi tebiyinza kutulema muli kurutinga amaje mu Uganda muli kurutinga amaje tulina okukola mmwe bye muganda musimanyi temujja kukozesa abaana bato Museveni yabakozesa abakalakase 45 kati 46 36 yakozesa abaana abato mumuganyo kozesa abaana abato fe tuli mu kurutinga bakadogo ewaffe mu Western Uganda baana bato myaka 6 myaka 3 myaka 2 mugenda kulaba omwana bw'abalukira awantu mbabuuliridde wa Museveni tugenda kukola ekintu kyolifate weerabidde buli bwakabaka we buli obwakabaka bonna buli under attack mbabuulira kyemulaga ku kabaka wa Buganda kye kiri mu bakabaka abalala ate no wa Buganda ye bamutyamu okujjako kabaka wa Tooro oyo ye bannaye kanjogere empola bajja kunzija ku mwana waabwe mundeke eyo yo sigenda gendayo naye mumanyi ngo obw'omu engeri gye buluma hani yayimba obw'omu buluma mundeke bannaye 40 njirese kabaka ye waali owe 40 yalabika talina kizibu no wabusoga yo wabusoga luli juzi bakwata abasirikale be bonna ne babateeka nnyala ennamba ya kabaka ya Katikkiro w'Olwenzululu gundi cabinet bagidividingamu times 2 bagidividingamu by 2 eyina baminister aba Museveni eyina baminister ab'abantu kati ba minister aba Museveni bawamba emirimu gyonna era beba abatambula ne kazimba mugalube bakyaza okulaga nti wali yeddembe mu Lwenzululu naye bannange Lwenzoli ne mubanga mukyayina n'omuntu eyesimbawo ku kadi ya NRM mazima ddala mbola okubanga obusente ennamba ya Katikkiro yino eri 0702 45 12 18 eyo yagikwatidde ddala 0702 45 12 18 oyo omusajja mumubuuze kiki ekifa ku kabaka alabika n'okufwa yafuwa wabula omusajja atugambye mbu kabaka ali bulungi njogedde naye eno ya MTN eri 0782 eno omuwala yagikute nangamba ye Betty nagamba okubyerongo namba era naye eri 45 12 18 enamba zifanagana kodi ze zitafanagana eya MTN eri 0782 enamba zezimu eya Airtel eri 0702 enamba zezo njogedde naye Katikkiro nangamba gwe toyina byakola ne mugamba gwe musajja gwe nyinza okuba neyo kodi nga sina byakola gw'omanyi ebyokola byennina so bakatikkiro bonna we bali be batuliddemu enkwe bakatikkiro naye mmwe bakabaka mukkiriza mutya Museveni balondera Katikkiro ye lwaki temubagoba oba muli bulungi musobola tutya okubeera n'obwakabaka nga kabaka yakoma okulabikako
2:18 Abanyoro ne musigala nga mutuddemu abalina amafuta enzizi muzikumeko omuliro enzizi muzikumeko omuliro ffenna tuzifiirwe enzizi muzikumeko omuliro bane wano Uganda wetuuse omunyarwanda okugirya ffenna tugifiirwe abanyarwanda ogirya ffenna tugifiirwe kati wano wetulaga wulira enamba za Katikkiro wa Buganda zonna zibawa dda temuzimmanja nabawa neya mukyala wesizijjukira ezo nazibawa kati olumaze nenkubira kabaka oyo omwami bamuyita Joseph Muranga oyo Katikkiro wa Rwenzururu bamuyita Joseph Muranga kati olumaze nenkubira Katikkiro wa Bunyoro Katikkiro wa Bunyoro ali ku namba eri 0702 48 67 88 0772 49 67 88 eyo ya Katikkiro wa Bunyoro ne mubuuza ssebo omukama waffe ali atya kabaka waffe ali atya nangamba gyali ali bulungi ne mubuuza ali bulungi yakoma ddi okulabikako yakoma ddi okulabikako kyava mbuuza ekyo kitegeeza ki era ngambye bw'ati ayina abaana be ayina mukazi we ayina abazzukulu mwe mubulumirirwa singa bo era n'owa Buganda byakulembeza oli ayina abantu kabaka ayina abantu temulowooza nti nno mwe bantu be ffe bwe tuba tubanja bakabaka baffe tuba tubanja bakabaka tetubanja kitaabwe tetubanja muganda waabwe tetubanja nyaabwe ffe tubanja kabaka agambye oli muntu mukulu yazaala bw'aba azaala azaale Abaganda batugamba embwa enjize ezaala enkolya embwa enjize ezaala totubulira bakazi wano tuyina gundi tuyina keesi mbwe omukyala yatomera bba amutta amutwaleko ebintu simanyi namuteeka mu motoka namuddusa ensambya atuuka ensambya nga mulamu gundi nakuba livaasi bwe yamukubako nga ava akyusa namutwalako erubaga nga mulamu nakyusa nagendako emmengo nga mulamu nakyusa namugiraagira bwati bw'amala okufa namutwala mu mokyali omukazi ffe tutunyumiza ebyo ffe tubanja kabaka totunyumiza bakyala totunyumiza baana waliwo wana abaana betwala emasaka kugataliiko nfuufu abaana balwanira kitaabwe embu esayidi emu emutwala emukwekaafe etunda ettaka enegamba temujja mutunda tujja mutunda simanyi ne bamukola bati oyo yomuzeeyi mumujjukidde nga muzeeyi yasiimuka ye ali bwati ono amusikadde eno nono amusikadde eno amawulire ne gakuba amawulire ne gatunyumira leero mugataliiko nfuufu muzeeyi gwe bakweka muzeeyi azuuse muzeeyi asangiddwa mu nnyumba ng'ennyumba bagyetololozaako ensanafu yonna nga tolina woyita leero muzeeyi poliisi emukukunuddeyo naye poliisi ebadde emutwala ate mutabani we Kampala n'amuwamba kati ffe temutunyumiza abo lwaki kabaka wa Bunyoro talabikangako okuva 2018 yabaaki bwe bagezaako gundi okwegugunga nga konvoyi gundi eyitawo bweti nga bagamba buyo nga bambi bawubako itafulumya yadde omukono naye bagenda ku supermarket tavaamu yenna yeetoloddwa SFC wabula abasiru tugamba bannange ekitiibwa naye omanyi bane twagala ebitiibwa bannange ekitiibwa kiri bannange Museveni ayagala kabaka yenna amukuumya emmundu nabagamba nafuna information nti abeetoolodde kabaka his tormentors bamutokyalinga psychologically tebamukwatako naye bamukola ebintu psychologically n'abeera tortured kyekiri ku kabaka wa Bunyoro same story kyekiri ku kabaka we Rwenzururu oyo yate yaaba basingako kuba talina mu bwakabaka bwe wabula bikatikkiro kikubira kigamba ali bulungi naye bakabaka bali bulungi naye bannange banayiga tetusobola kwekunga ne tusooka tukwata bakatikkiro bwe tunakwata bakatikkiro ffe ne tubejjirako tujja tegeera ekituufu ekifa ku bakabaka mbabuulira lwaki bakabaka baffe babonaabona bwe batyo bazza gwaki
okwaniriza omugwira kugamba yensobi gye bakola buli bwakabaka butandika okulikuruutinga amagye mutandikire ku baana bato be balina omulamwa abakulu baagala nnyo okulya omanye abaana abato babeera kwalaali gwe noosaaga olaba abaana batandikira omukwano ku ssomero ogwo gwa P6 P7 senior 1 guba gwa ddala gwegeza omumugane mu bintu ebyokusaaga gwegeza omumugane mbuno olw'okubanga oli mukambwe ennyo omwana ajja kwetuga ogwo gwa kawunga ogwo gwondeeterayo akawunga ogulenzi gwewaayo ne gusimbanga akawunga omuwala oluyya aba takyasimba ku kiyungu omulenzi agenda na sowaani 2 oba asemba oba waakiri ye talya bwe bateekako akatono ateekayo eno ne bamuteerako n'ateekayo eno ne bamuteerako agenda okulaba ng'akawunga katono ng'akagatta ku sowaani emu ng'akatwalira omuwala nga yaasula enjala ogwo omukwano gwa ddala va mu byammwe bino byammwe bya bulimba omwana yetta bulijjo temubalaba waliwo eyali kugataliiko nfuufu wane Fort awo ewaffe bakwata omulenzi ne bamusiba omuwala ne yetta ba P7 P1 oba baali batudde P7 nga balina muvaaka abazadde b'omuwala ne balaga nnyo obukambwe ne bakwata omulenzi ne bamukuba ekiwome omuwala ne yetta ne badduka ne bajjayo omulenzi agenda otuuka ne bamugamba oli yeetuze n'omulenzi ne yetta n'awandiika akabaluwa n'agamba anti bye mwagadde kati ffe katugende ku leva endala mulitulaba Yesu lwalidda n'omulenzi ne yetta liyo kati ffe katutandikire mu baana abato mujja kutuwulira mujja kutuwulira kati mmwe bataata mutuule ewaka munyumirwe Uganda ffe abato katugende bwe tuli batutandise okukunkumula panti za Museveni waggulu tuli mu swimming pool tuwuga mulijja ne mutusangayo kati mmwe mutudde mumutya era kasitoyogera ku ebyo eby'emmundu ebyo munayi mwana wange nno mbadde nkwagala era obadde oyogera ebigambo nga binnyumira naye ke wataddemu emmundu bw'oba tewalidde wasiimuuse kale Museveni bwe tutamukole kaata ekomyewo Museveni Obote bwe yategeerera nti kati bano abaana ababbi b'enkoko tebakyali babbi ba nkoko kakati baagala buyinza yamala kukuba kabamba Duli yali alowooza nti mubbi wa nkoko bwe bamala okukuba kabamba n'agamba teri mubbi wa nkoko ayinza kulumba kabamba bano abaana bagenda kubba ente kati yamanya kati bano abaana banonye ente ani ono mwana we waffe yani Paulo Muwanga n'amugamba olowooza banonye ente oyo Museveni amasanga golo awo wajja okukakasiza nti naffe tetusaaga ate tuli serious naye bino ebyokumuwembejja bino Museveni tatuwa respect era tannamanya ndowooza nti wabula simanyi kituuse ku data wange leero wifi infu data naye simanyi kiki kiri ku netiwaaka ya wano leero byombi mbirina byombi biganye bwenzirako eno Mukama Katonda muzungu nayo banfuukidde ekyoba nyangu mmwe mwenna ba bloga ba NUP muwulire mukomye ekintu ky'okubakyaza ku mikutu nojja noyita mugundiyo n'ogenda simanyi mbupengepenga akukyazizza simanyi mu discussinga ne ani Mondo naye Mugisha muntu oba nedda Mugisha Mondo n'ogenda no discussinga ne Mondo bakaleesenga akakodyo awo we bayitiramu balina technology gwe bakozesanga bwe bakuinvitinga awo we bakuyingiriramu ne bahakinga page yo mbabuulidde temuddamu nze tokyavula tonchaza ku bikoto ebyo tonchazaako nze wire never togeza bw'aba ayagala odiscussinge kuba bukubi simu oyogere naye togeza noyita ku Facebook yo mbuna akuinvitinze owedde page bagitutte nkubulide ekyo nkugambye wenajja ekibba baana wenajja ekyo nkubulide so lwaki bakabaka bonna we bali bonna bali tormented
lwaki bakabaka bonna we bali tekuliiko yeeyagala? Lwaki bakabaka bonna balwadde? Lwaki bakatikkiro beeyagala? Kati ennamba zaabwe zonna muziina naddala obubwakabaka. Yo ankole mugireke, ankole munnaayo ate kakati ffe tugambe ki? Ankole tugambe ki? Katusooke buno obuliwo bwe tuba tusooka okulwanirira bwe bunaakomyawo obwankole. Bwe bunaakomyawo obwankole. Buli katikkiro waali tumusitoominga oba wakawuwe oba balina emmundu, kale batukuba amasasi. Lwaki balina konvoyi? Lwaki bakatikkiro balina konvoyi ezo zonna? Lwaki beekengera ki? Bakatikkiro lwaki balina konvoyi ennene? Bakola ki? Babba ki? Mbabuulira bannange. Kati mwe kambabuulire ebintu byonna bye mukola mu abantu abaweereza mu gavumenti eno, mwalabye ekyatuuse ku Nagundi ku Anna Maria muka Museveni. Basazeeko Anna Maria muka Museveni, bamusazeeko Canada. Ali eri atunulanga ayasize giraasi, abuliddwawo okuyita, baswadde. Mwalabyani Balamu yakookinza abantu. Kakati gwoli Muganda, kakati ogenda kugamba nti gwoli Muganda, nogenda kugamba itwe Abanyoro, itwe Abatooro ne tusagika President Museveni ne tukukunda ne tukugonza muno, ko wamala kutusagika, ko wamala kutufuga. Oyo mwana tagenda kutufuga ko, mbabuulira. Oyo mwana tagenda kutufuga ko, mbabuulira. Sebo ne baleeta n'Omukameruni. Omukameruni waffe aliwa? Omukameruni aliwa? Naye bannange, Balamu mpulira owunya embugo. Balamu abbye sente. Kati abo bonna babaddewo bambi bate temubavuma mubaleke, bagenze kulya ku sente ne wabaawo atukwatira akantu. Nangamere kaako olwakatadde banne katuweeko ne nkatambuza atakayina nkubira nkakuwe. Bannange kakati gwogenda gamba bwoti nti bambi Museveni ffe tukwagala, itwa abakonjo, kakati gwe gwoli Musoga, kakati gwoli mukika ali mu kukookinga abantu. Naye mpulira embugo eziwunya ku Balamu owunya embugo. Balamu abbye sente z'Abanyarwanda, naye Balamu obbye Abanyarwanda. Balamu mu bubbi ogenda kukiikirira Abanyoro. Abanyarwanda gye banatula bajagama ne bannaye. Omwana omunyoro yatubba. Naye aba Abanyarwanda tebalya zaabwe n'ogenda nazo. Nkubuulira owunya embugo. Ulira mmwe abakola mu gavumenti kambabuulireyo ekintu kimu. Ebintu bye mukola mubikole nga mukimanyi nti mukola linnya. Erinnya eryo mugenda ddireka ku nsi ne bwe muliba muvuddewo. Juzi ng'oggyeko olunaku luno lwe nasembayo, lwe nali ngenda okubuulira ku Yona. Begendereza, oyinza okuleka ekkufulu ku famire yo ng'obaggaliddeyo bw'onooba okoze bubi. Oyinza okuleka ekisumuluzo ekinaggulira famire yo, oba oyinza okuleka ekikufulu omutoolo n'akyeta ekibulooka, n'oleka ekibulooka ku famire yo neefa. Mwagala kuŋŋamba nti Obote alina omwana omu yekka akena? Mwagala kuŋŋamba nti Obote alina akena? Mwagala kuŋŋamba nti Amini alina omu yekka Tabaani owa East alina omu? Mujja kubikola kati nga mutujooga, muleke ekibulooka. Juuzi waliwo omusajja mbu baali bamuyita Kanywa Musaayi. Mutabani we yaddamu okulabika ebiseera ebyo oba kwali kwesimbawo kwa 2016, n'agenda awo mu bitundu by'Entebbe, simanyi bwe bajja. Bannayuganda, eno vidiyo nja kugikola ngimaleyo, mbakakasa. Wulira, mutabani wa Kanywa Musaayi kasita yava. Naawe bye mukola mubikole nga mwegendereza. Olwaleero nzize okwogera ebyawandiikibwa ebibiri ekimu wabula enerabika general problem kuba nyina wifi ate nyina ne data n'ebyo byonna bizunga. I don't know why.
so bwenzirako eno I don't know why kirabika it's a general problem. Now wulira omwoyo wa Mukama bw'aba ali gwe wenna omuntu awulira nti oliko omwoyo wa Mukama making sure nti okola ebyo by'olina okukola bw'oba olina omwoyo wa Mukama bye yakutuma Yesu Mukama kino ekintu kyali kyalangibwa Isaaya ate ne Yesu n'akiddamu ng'asoma ekitabu kya Isaaya mu yeekaalu ng'alonkinga emirimu egyamutumwa. Gwe wenna amanyi nti oliko omwoyo wa Mukama ng'ali ku ggwe, siba abantu abalina ebiwundu abamenyesa amagumba basibe amagumba gayunge. Muzibe ebiwundu ebiri ku mitima gy'abantu abali mu makomera bateebwe. Gayinza okuba ag'omwoyo oba ag'omubiri. Omwoyo omulamu gubeera mu mubiri omulamu. Ekyawandiikibwa ekirala kyendeese olwaleero kiri mu kitabo ky'Abassekabaka ekyokubiri essuula ey'okutaano. Wano mbuulirawo nnyo ku Nayamani n'akawala ka hawusigaalo akaamubuulira. Naye leero njagalawo ebintu bibiri bye nakozeko study. Akawala akaali kanyomebwa ka hawusigaalo kakadaama ak'omulembe guno ke kayina solution ya Nayamani ey'ekigenge. Mmwe abanyomebwa mu Uganda mmwe muyina solution ya Uganda, muve ku bantu abaasoma, muve ku bakama bammwe simanyi bajjeno mbabuulira. Naye Bayibuli egamba bweti, ekirala kyenjagalawo Bayibuli egamba bweti mu lunyiriri olusooka Bayibuli egamba bweti nti Nayamani yali mulwanyi w'amaanyi, naye ku lwa Nayamani Mukama yali awadde busuuli obuwanguzi. Ku lwa Nayamani omuntu, ku lwa Nayamani nga ye omuntu Mukama yali awadde busuuli obuwanguzi Syria, ng'agiwadde obuwanguzi over Isirayiri. Era baali bakamala okubakuba ennaku eziyise ne babawambamu n'abaana b'Abayisirayiri ne babatwala ebusuuli. Naye tugenda kwewolayo ekigambo ekyo ebusuuli nti ku lwa Nayamani olw'okuba yali mulwanyi w'amaanyi ng'ali brave ng'ayimiridde, ku lwa Nayamani Mukama yawa busuuli obuwanguzi. Mukama ayinza okuwa Uganda obuwanguzi ku lulwo gw'omuntu omu. Mmwe bannayuganda ebyo ebintu by'okwetiiririra ebyo ne mwetiiririra ati munnange naye jjo twabadde tugenda kusoma ku naye oyo naye bwe mutamujja mu kamwa kamwe naalibadde ngenda naye wulira olw'omwana omuwala omu bw'ati Mukama olw'omwana omuwala omu e Sudaani yawa omwana omuwala obuwanguzi okujjako field marshal. Omwana omu bw'ati omuwala yasitula enkuyanja n'enkuyanja z'abantu n'ayimira waggulu ku mmotoka bw'ati olw'omwana omu ne bawangula Bashir. Wateekwa okubaawo abantu abayimiridde olwa Nayamani so olw'ejje ddene, olwa Nayamani omuntu omu. Mulaba gye tuvudde eri emabega. Museveni abadde yatukwereza ne opposition ye. Mukama n'atukolera ekintu ekyafaayo. Waliwo ekintu kye tutatunuuliranga. Obadde tosobola kujjako Museveni nga Besigye akyali w'amaanyi. Ekyo nkibabuulira, tosobola kuwikeninga Museveni nga Besigye w'amaanyi. Mukama atuwaddeyo ekisa ne tufunayo omuntu atukubidde abantu bano babiri. Besigye ye nakakana ku ttaka, Museveni kati ng'alina kunoonya nabbanja. Ng'alina kunoonya nabbanja. Amaanyi ga Museveni gamubadde mu Besigye. Bw'okuba Besigye Museveni akakkanako. Kaakati mmwe bannayuganda kambabuulire, kati tuteekwa okugenda ku feeza endala, tuteekwa okubeera ne bannayamani. Ku lwa Nayamani omu Mukama ayinza okutuwa obuwanguzi. Banne His Excellency Kyagulanyi sirina kye mubanja okujjako gende wa Ssaabasajja Kabaka. Oweekitiibwa His Excellency Kyagulanyi w'otabadde, Ssaabasajja Kabaka yasiima ogende omukyalire. Ogende okyaleyo, ogende omulabeko alina ekigambo kyo. Gwe gw'onootubuulira kiki ekifa embuga, gendayo wamme otubuulire. Wulira, naye omwana ng'ovudde ku kya Nayamani Katonda okuwa busuuli obuwanguzi ku lwa Nayamani. Era kadaama bwe batakuyita mu kisenge togenda. Ate si buli kimu nti n'okikwatako. Omuntu ayinza kugamba yes gwe gwagira naye ate si gwajjulira dadi. Awo oba osaze boundary. Ate eriyo ababagamba mujjulire. Kwegamba kati otudde tonnajjulira dadi n'alyoka amujjulira.
mbwate bwamala okukuba nakujulira ema nembadde sinayimbamu okuva obwedda anti leero mbadde serious anti mwagala mbeere serious nakomyewo ndi serious kuba obulwadde bunnumye nnyo kakati wulira waliyo abantu abanyoomebwanga bwe bafuula nga abatali bannannyini ggwanga kadamba yali sinannyini waka naye nga yalina solution batufuulanga kati mbabuuje kuba Isirayiri era bwe yajja aleese ebbaluwa musajja wattu alina obulumi ekigenge kifye nabakakasize no programu nja gimalako wamma wulira aleese ebbaluwa kumujjanjaba afeenya ayagala kumugiragirako kumujje kabaka yagamba era okomyewo okube kwegamba era gwe buli lweyagala okuba okubanze and now you're back again naye bannange mulabona omusajja bw'alina kyatunoonyaako era akomyewo kakati laba kati andeetedde ekintu ekizibu mbunze muwonye kakati bwe nnemwa ankube nga yakamala okunkuba n'atutwalamu n'abaana wallayi nga nayamani tazze kulwana naye olw'obuvumu bwe yali ayina kabaka wa Isirayiri n'ayuza n'engoye era maama kikomyewo kikube nayamani omuntu omu atadde ensi ku bunkenke mmwe wateekwa okubaawo abantu abayimiridde nti kulwa nayamani omu mukama yali yagiwa ekitiibwa nga yagiwa n'obuwanguzi okuba newangula kati obubaka bw'olwaliro bwe naleese bwammwe abanyoomebwa eggwanga liyimiridde ku mmwe waliwo bayibuli esomesa ku nnabbi omukulu ne nnabbi omuto bannabbi abakulu bakwerega nnabbi omukulu yakwereza nnabbi omuto empologoma n'emulya mmwe bendudde nammwe wano obwo obubaka nabusomesaako dda obwa nnabbi omukulu ne nnabbi omuto nze bannabbi abakulu temugenda kuntomeza kundiisa mpologoma mbabuulire tuddeyo ku misingi gya bayibuli tuddeyo ku misingi gy'ennono z'obwakabaka bwaffe buli bwakabaka muli ku luti ng'amagye twejjeko Museveni mbabuulira openire ekisooka Museveni yatubba naye akimanyi gwolaba Museveni akyazungazunga ebyo juzi nalabyekaani essanyu lya Museveni yenna tunulanga yasize ejjiraasi baamukubye embuna ayingira mu konvoyi ate ayambadde yero Museveni tayagala kumanya yatubba bubbi tayagala kumenya wa NRM tayagala kumanya Janet juzi yajjako Janet esimu n'agifuukuuza ng'anoonya nnamba yange obanga omuzanyisa Museveni akimanyi nti mumenyi w'amateeka kati mmwe abanyoomebwa naye bannange bakola bubi oyo omukazi essanyu lya Museveni singa bamubesasi mu mutwe abadde abeera ku BBS telefayina bannange era Museveni ate akati nze Museveni watali naye essanyu lya Museveni batukola bubi nnyo bali besasi mu mutwe omwana wo n'agenda akuziika omwana wo n'akuziika ffe ne tujja ne tunywa bunywi buugi ne batutandinywedde buugi naye ne tukuziika n'oddamu amagezi ng'oli magombe naawe n'ogenda ne weegatta ku miranga egiri emagombe bayibuli egamba mu kubikkulirwa essuula 6 genda osome nti emagombe bakeera ne bakaaba mu ddoboozi eddene ne bagamba naye omusajja yatutta akyali ku nsi naye tutaase n'ogenda ne weegatta ku kasiri eggwanga n'ogenda ne weegatta ku Franka owa NUP naawe owa NRM n'ogendera mu biyero byo naawe n'okaaba woowe omusajja yatutta n'olyoka okakasa nti akawunga kava mu kasooli ano manyi mwesirwaza nnyo mbusanyu lya Museveni ate ogundi w'essanyu akaaba era yono munnange essanyu lya Museveni kiki konvoyi ya ADF emukubye ADF ye yamukuba yenna anuubuse wano ate nonno si ye mweru aliko ekikuyiro wano aliko ekigundi wano ate abeeru batanda tekivaawo kaakati ne bw'onoogenda mu Sadolini kigenda kusigalawo oddangamu Museveni talina gwasaamu kiteebwa tebabalimbanga yakwata essimu ya Janet n'agiwamba ennaku ng'anoonya nnamba yange era Katonda yazza bibye n'atagiraba Museveni oli musajja bannayamani musituke Mukama atuwa obuwanguzi olw'abantu abayimiridde mwe abanyoomebwa mwe mulina information egenda okuwonya Uganda ekigenge kya Museveni kigenge eri Uganda Museveni kigenge eri ebyobulambuzi kigenge eri obutonde bw'ensi gwembulira wali emirembe kigenge eri bakabaka kigenge eri UPDF kigenge eri amakage Museveni yennyini kigenge eri ye yennyini
Museveni yennyini kigenge naye yennyini teyekkiririza naye yennyini yeetya kaakati bannayuganda bwe tutasituka kwejjako Museveni mbadde mbagamba Mukama yasooka n'atwala ku siteepu eri nti bw'ojjawo Besigye Museveni asigala agira bwati kati Museveni yabyonoonera ddala kati yaleetera ddala Nabbanja ekiba kibe gundi anti Besigye agezezaako omukomyawo naye Besigye tokakuteera okatuwulira red card eri luddawa kakati emiwendo gy'ebintu jasse Besigye wummula twali tetusobola kugonza Museveni nga Besigye akyali w'amaanyi naye Mukama olina amaanyi naye Katonda ayina ebintu bw'abikola yatugamba katono eggwanga ngenda ddibawa nsooka bajjirawo Besigye Bayibuli egamba nti ndibasaawanga Besigye nembawotosanga mukaaku Bayibuli egamba ndibasaawanga omuddo nemuwotoka mbo ne mukaaku agezaako okudda New Ben oyo omusajja yajja n'agamba amuza New Ben negamba tufunye Ben kiwanuka omupya nagamba yes I'm New Ben negamba okay ng'ayogera oluzungu nemuwo naye nagenda okuzuula mukaaku Mukama yabasalanga omuddo ne bawotoka kati Museveni n'atalaafiya kati Nabbanja yagambye bw'ati omanyi zino enkayana zitutte emyaka 40 ez'ettaka lino naye lyonna ndirambudde mu nnyonyi n'emperula empenda mu nnyonyi naye bannange Mukama kakati nga bwe mmaze ogundi okuzeerula mu bbanga kakati nammwe abaagundi mwerule empenda buli omu afune ewuwe ye n'atema kati Museveni yasalawo kati yatalaafiya kati asindika Nabbanja naye era ffenna tukyalaba mbuno gavumenti weri naye Mukama olina amaanyi bw'omala okugonza Besigye Museveni aba aweddewo bw'ogonza Besigye Museveni aba awedde katono Mukama agenda tuwa eggwanga eri ate nga bonna abaanika n'abaleka nga abaswensudde bw'ati kati Besigye ne bw'atambula embwa nga yeebase tezuukuka omanye embwa ewulira nekolamu bweti Besigye bw'atambula embwa tezuukuka mu tulo izi nansing mu luzungu oluwalabu bagamba izi nansing embwa tekyamuwunyiriza tekyawulira kawoowo ka muntu yafuuka kakwerege w'ebyobufuzi kati weewummuze genda erwakabengo ye Anselm tannaba kuzaala ddala Anselm genda okuza omwana wa Anselm bw'aba tannaba kuzaala kati tandika okunywa emmindi ewaffe eri ne bakweta okutembagaza engungu genda otembagaza engungu bw'oba owulira olina engungu genda otembagaza engungu ebyobufuzi byesonyiwe kati Museveni tumutuukako direct dululi gwe wali bodyguard nga tewaliwe tumuyita kumutuukako kati bwe mwagala mukubira essimu jjo namugamba ku bya Segirinya ne mugamba watematema abantu e Masaka nambuuza wandaba waliyo yambuuziza waliyo ne mugamba naliyo Segirinya osiba wabwerere gwe watematema abantu e Masaka ekiro namulumiriza nambuuza waliyo ne mugamba naliyo gwe kandiho ne Kayihura Besigye ye yali atusiikiriza bujjawo Besigye Museveni obeera omutuuseeko Mukama abawo omukisa obudde bwagenze dda Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaza Mukama bakabona bafuukidde ddala bakazimba mugalu bafuukidde ddala bakayafa bali be wakonfrontinga ku mulembe guli naye omwoyo wa Mukama ali kunze Mukama agenda ku konfrontinga kazimba mugalu Serwadda bonna Kayafa ani Kapiraato bonna mu linnya lya Yesu omwoyo wa Mukama ali kunze kubanga Mukama antumye okusima ab'emitima egimenyese Mukama antumye abazibe b'amaaso balabe Mukama antumye kubanga omwoyo wa Mukama ali kunze n'ab'omu makomera bateebwe mu linnya lya Yesu webale Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo Bayibuli egamba mu kitabo kya Yoweri nti awo olulituuka mu biseera eby'oluvannyuma ngenda kufuka omwoyo gwange kwabo bonna abalina omubiri naye abavubuka be bagenda okufunamu bagenda kulagula abavubuka bagenda kuweereza Yoweri 2:28 Mukama fuka omwoyo weeri abavubuka naye leka abakadde beebake Bayibuli egamba abakadde bajja kwebaka agezaako okusinda gundi okutambula atambulire mu tulaagwe nali ndi awo ng'ekyawandiikibwa kituukiridde ku Moses ali yali mu palamenti n'asituka ne bamugamba zuukuka bwe bamukoonako nayagala alage embu abadde atunula n'asirituka n'agwira omukazi n'amubaka neŋŋamba ekyawandiikibwa nga kituukiridde abakadde bali ebaka otulo ne baloota buloosi ali mu palamenti aloota ali olanya
Mukama fuka omwoyo weeri abavubuka. Mukama guno omulembe gwe gw'abavubuka gweyogera mu kitabo kya Yoweri. Abavubuka basituke. Mukama wafusa omwoyo gwe Sri Lanka. Wafusa omwoyo gwe Sri Lanka. Ne Mukama fuka omwoyo we Uganda. Olunaku lumu abavubuka ab'omulembe guno Mukama toyinza kutusitulira yaawo bannayamani abavumu nga Nayamani naye nga bo tebalina bigenge. Nayamani tumwagalamu guli omwoyo ogwa Busuuli yonna okuwangula olwa Nayamani gwe tujje Busuuli leero. Mukama otuweeyo ku bakadaama bali bagifuti bakadaama bali bennyini. Tabisahu waliwo omwana ayogera Chapadora. Tabisahu ni Nyakecho Morini. Waliwo abantu abaze. Mukama waliwo omulembe ogusituka naye Mukama situlayo omulembe we Uganda wakati mu linnya lya Yesu. Tugenda okutuuka tubuuze ate Museveni yuli n'agirese kati addusa atya wakati tumutwalire yuli noye ate anaagenda atonnya wonna atuuke mu ggwanga ly'ewuwandi kakati owe Sri Lanka abakujja nga atonnya paka Uganda. Mukama sumula Uganda mu linnya lya Yesu. Ekikutte Uganda kite nkowola empewo nnya ez'ensi mu Ezekieri 3:7 okuva boda tu boda. Empewo zisituke Bunyoro Kasese naye ate Mukama Kasese ne yankole Buganda. Mukama Buganda leka ne mu Central empewo zisituke boda tu boda mu linnya lya Yesu. Amagumba gaddeko ennyama. Sabidde abalwadde Mukama nange ndi mulwadde Mukama. Naye Yesu yali ku musaalaba bonna nga babakomeredde n'agambako omugwe nkuggyeko tugenda kubeera ffenna mu lusuku lwa Katonda. Ekyokuba nga ndi mulwadde kingano basabira mbasabidde mu linnya lya Yesu. Mukama abasumulule era abawonye abawe ne bimwetaaga. Waliwo abatannalya, waliwo ababanjibwa, waliwo eyeekwese kati andabira mu Kavaland Road ajja. Mukama akuwe ekyo ekikukwesezza olyoka okifuna okomewo ng'ovimba ye ng'aluddewo okujja okubona sente ze. Kati esente eziterekedde omwaka mulamba simulaba. Mu linnya lya Yesu wamu ogende weebakeko nga totunduga mutima. Oba omuntu ekkufulu n'akuggalirayo ebweru ng'oli munda. Ogenda okwiranga Land Road aze naye lwe nnaamusanga wano bannanga ono omwana n'ogamba ne bakugulira ku 11 naawe olinga ali mu kkomera genda ddala ekitalya. Mu linnya lya Yesu Mukama ekyakikuwonye. Mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza bye natusabye. Amiina. Mukama Katonda omulungi abanjagalire mbagala nnyo mu Kristo Yesu. Gwali ogamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose mu linnya lya Yesu. Amiina. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire tusisinkane enkya mweraba.